Weewaawo ntendeza Kristo era nebaza Mukama Katonda waffe oyo atukumye ffe ffenna okubanga n'olunaku olwaleero tukyasobolera ddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Kulamusako gwena muganda wange mwannyinaze atwala akadde okubeera nga weekuumira ddala mu byawandiikibwa ng'ozzibwamu amaanyi kuyitamu ebyo ebyawandiikibwa. Nga bulijjo amannya Mazima Kenneth era nzaakulamusako ng'olunaku olwo tulina kubanga tutunuulya okutendereza n'okwebaza okwa Pawulo eri Katonda ow'amaanyi. Tendereza n'okwebaza okwa Pawulo eri Katonda ow'amaanyi. Lunaku wiiki nga 3 emabega twatandika okubeera tutunuulira ekitundu kino ekyokubiri eky'ekitabo kino eky'Abefeso mu ssuula ey'okusatu. Twatandika okuba nga tutunula ekitundu ekyokubiri eky'essuula eya Befeso ey'okusatu era omwo twalabiramu engeri Pawulo gy'agenda mu maaso n'okuba nga akola essaala ye eri kitaffe ku lw'Abefeso, era omwo mwe twalabira n'okusaba kwe eri Mukama Katonda waffe ku lw'Abefeso, nga ebimu ku ebyo ebyali mu ssaala ye kwe kuba nti yasaba Abakristaayo okubeera nga baweebwa amaanyi mu muntu waabwe ow'omunda. Kyokubiri okubeera nga baweebwa amaanyi okutegeera omukwano ogwo ogwa Kristo Yesu, wamu ate era n'okuba nga bajjuzibwa n'obujjuvu bwonna obwa Katonda. So olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutunuulira olunyiriri lwa 20 paka ku 21 nga tutunuulya okukomekereza okw'essaala eya Pawulo eyali ejjudde ebigambo eby'okusinza n'okwebaza, ng'era tujja kuba nga tutandikira ddala nga bwe tubadde tukola ebbanga lyonna. So nja kubeera nga ntandika n'olunyiriri lw'14 we twatandikira ddala ekitundu kino ekyokubiri paka olw'21. Bw'ati bwe yasaba: kyenva nfukamirira Kitaffe, buli kika eky'omu ggulu n'eky'oku nsi kwe kijja erinnya, abawe mmwe ng'obugagga obw'ekitiibwa kye bwe buli, kunywezebwa n'amaanyi mu mwoyo gwe mu muntu ow'omunda. Kristo atuulenga mu mitima gyammwe olw'okukkiriza, mubeerenga n'emmizi, munywezebwenga mu kwagala, mulyoke muweebwenga amaanyi okukwatanga amagezi awamu n'abatukuvu bonna, obugazi, obuwanvu, obugulumivu n'okugenda wansi bwe biri, okutegeera okwagala kwa Kristo okusinga okutegeerwa, mulyoke mutuukirire okutuusa okutuukirira kwonna okwa Katonda. Olwabiri, kale oyo ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza, nga amaanyi bwe gali agakolera mu ffe. Aweebwenga ekitiibwa mu Kkanisa ne mu Kristo Yesu okutuusa emirembe n'emirembe egitaggwaawo. Amiina. So tujja kuba nga tutunuulira kaakano olunyiriri olwabiri lutandika nga lugamba nti kale oyo ayinza okukola ennyo. Gwendo kijjukira nti engeri ekyawandiikibwa kino kyawandiikibwa mu ngeri y'emu nga bw'olaba empandiika yaakyo teyawukana n'okuwandiika okwo kwe tulaba okutandikira ddala ekitundu kino ekyokubiri olunyiriri lw'14 n'olw'15. Pawulo tulaba okusemberera kwe eri Katonda mu ssaala n'okwebaza, nga atendereza ng'alaga nti okuva kw'oyo Mukama Katonda waffe, Pawulo alaga nti buli kika kyonna mu ggulu n'eky'oku nsi kwe kijja erinnya. Eyo yali nsonga nkulu gy'agendera ddala maaso n'okuba ng'akola ki? Ng'anywereza ddala. Nti ne wano bw'oba otunuulidde olwabiri tayawukana, agamba nti kale oyo ayinza eri buli kika kyonna eky'omu ggulu ne ku nsi kwe kijja erinnya. Wano agamba kale era oyo gwe twategedde ayinza okukola okusingira ddala byonna bye tusaba. So kati wano ojja kizuula nti nno mu kwebaza kwe okw'okumaliriza essaala eno oba mu kumaliriza okw'essaala ye eri Katonda, okwebaza kwe kusonga ku kikula kya Katonda. Oyo gwe tutasobola agamba nti talina busobozi, wabula gwe tugamba nti ayina obusobozi, nti ayina obusobozi obutuwa amaanyi ag'omwoyo mu muntu waffe ow'omunda, ayina obusobozi obutuwa amaanyi okutegeera
omukwano ogwa Kristo Yesu alina obusobozi otujjuza n'obujjuvu bwe bwonna, naye ate era n'okukola okusukkuluma ebyo byonna endowooza zaffe ez'ekkomo bye zisobola okusaba wamu ate era n'okulowooza. Kikulu nnyo okuba nga tutegeera ano nti Pawulo agenda okutuuka wansi wano okuyiwa omutima gwe mu kutendereza nnyo ate era ne mu kwebaza. Alaga nti bino byali asabye eby'emirundi esatu, byali asabidde Abeefeso eby'emirundi esatu eri Kitaffe, si ebyo byokka Katonda ayinza byonna byali asobola okuba ng'akola, wabula alaga muno ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba. Mu bufunze byensabye bikulu, naye weebeerawo n'ebirala byonna ebiyinza okubeera nga byetaagisibwa eri mmwe, nabyo asobola obbikola era nabyo asobola obbituukiriza. Ate okukola kwe kusukkuluma okusaba kwaffe n'okulowooza kwaffe. Kati ensonga enkulu awo y'okubeera nga tuweera ddala nayo obudde okunnyonnyola bw'agamba nti oyo ayinza okukola ennyo, oyo ayinza, tagamba abo abayinza, agamba oyo ayinza. Kikyategeeza asonga ku maanyi ga Katonda bw'agamba oyo ayinza okukola ennyo, asonga ku maanyi ga Katonda n'obusobozi bwe, nti Katonda waffe kirimaanyi, nti bwe twogera Katonda okuba nti ayinza ebintu byonna, tutegeeza nti ekyo kyonna ky'aba asazeewo era kye yasuubiza akisobola ate era asobola okituukiriza. Kangende maaso n'okumenyamenya. Tewaliwo kintu kyonna Katonda ky'asobola ogamba nti ayagala kukola nga tasobola kituukiriza. Tewaliwo kintu kyonna ky'agamba nti yasuubiza oba akisuubiza nga tasobola kikola. So kyonna ky'asalawo ne ky'asuubiza byonna alina obusobozi okubikola ate era n'obbituukiriza. Kye tutegeeza iyo okubanga ayinza okukola ennyo, kubanga ffe waliwo bingi bye tusalawo okubanga twagala okukola naye tulemererwa okubikola. Tusuubiza ne tulema okutuukiriza ebyo bye tusuubiza. Ye tyalinga mwana wa muntu tyasobola okulimba. Kubala 23:19 n'esigadde. So kikulu nnyo okubanga tutegeera nti Pawulo ali kwogera ku Katonda ayinza ennyo, akola ennyo, alina obusobozi, amaanyi ge nga tegaliiko kkomo, nti amaanyi ga Katonda magazi nnyo. Y'ensonga lwaki Pawulo agamba nti kale oyo ayinza okukola ennyo. Olw'amaanyi nga ga kipimo, mufune bulungi, wabula amaanyi nga ga kipimo nga gasobola n'okubalika, ne bwe twogera ku maanyi ga Katonda magazi nnyo, nti Katonda waffe olw'amaanyi ge ag'ekitalo amasufu mu bulambulufu obw'ensonga gye tuli otunuulira wano, alina obusobozi okuyamba obukadde n'obukadde obw'abantu mu kaseera ke kamu. Alina obusobozi obuyamba obukadde n'obukadde obw'abantu mu kaseera ke kamu, nti ekyo si kyangu eri ffe era tekisoboka eri ffe abayitibwa abaana b'abantu. Y'ensonga lwaki Zabuli 41 egamba nti Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Kiddukiro kyaffe, amaanyi gaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Tewaliwo wonna we tusobola kwesanga mu kusoomoozebwa n'abeera nga abuzeewo. Alina obusobozi obuyamba obukadde n'obukadde nga gye nnyinza okukomya mu kiseera kye kimu okubeera nga abuwa obuyambi. Lwaki twannyonnyodde dda nti tewaliwo kyasalawo kukola n'atayinza kikola, tewaliwo kyasuubiza kyatasobola kutuukiriza, nti tewaliwo kintu kyonna kisobola kubeera nga mu bufunze mu njogera gye nsobola okubeera nga njukira, ekisobola okubeera nga kitawaanya amaanyi ge oba nga kimalako amaanyi ge emirembe. Mu luzungu twakozesa ekigambo frustrate. Osobola okubeera olwo ebintu bingi ebintawaanya
gundi oyo antawaanya, emirimu gintawaanya, ebintu tebitambula. Olwo olulimi si lulimi lwa Mukama Katonda waffe. Tewaliwo kitawaanya maanyi ge nti yali yagadde okola, ne waliwo ekiri okugatawaanya, waliwo ekiri okutawaanya amaanyi ge, waliwo ekitamusobozesezza nga kimukugidde, kimulemesezza, talina kimulemesa. Nti ne bw'oba oyogera ku kye tuyita space and time. Kati nze ndi wano ndi mu kifo kimu mu budde bwe bumu, naye Katonda waffe si bw'atyo bw'ali. Ajjuza ensi yonna, eggulu n'ensi, amanyi byonna, ayina nannyini maanyi. So kino Pawulo kyali asongako kya bwa Katonda yekka. Teri n'omu ku ffe asobola okugamba nti osobola okukola bino Pawulo byali ogenda mu maaso n'okutenderezaako Katonda. Era engeri esingira ddala okubeera nga eragira ddala ensonga nti Katonda waffe ayina obusobozi okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba, olina okuba nga wejjukanya Bassekabaka ekisooka 3 olwokuna paka olw'ekumi-n'esatu. Tujjukira bulungi nti ekyandiikibwa kiraga nti Sulimaani alina okusaba kwe yakola maaso ga Katonda, ng'amusaba okubeera nga ayambibwa oba aweebwa obusobozi obw'okuba ng'akola ki, nga attaanyiza ddala bulungi ensonga mu buki, mu bwakabaka obwali mumuweereddwa. Era bw'oba osomye essuula eno ey'okusatu olunyiriri olw'okuna, bw'ati bwe yatandika, Bayibuli etulaga nti kabaka n'agenda e Gibowa okubeera nga awaayo ssaddaaka mu kifo ekyowaggulu, era Sulimaani yawaayo 10,000 n'enkumi za ssaddaaka ez'okwokyebwa ku altaali. Mu kifo kino ekya Gibowa, mu kifo kino ekya Gibyoni, Bayibuli etugamba nti bwe yali ali eyo mu Gibyoni, Mukama Katonda n'amulabikira mu kirooto, n'amugamba nti saba kye nnaakuwa. Olw'omukaaga, Sulimaani n'agamba nti olaze omukwano gwo omungi omuweerezaawo Dawudi kitange, kubanga yatambula bulungi mu bwesigwa n'obutuukirivu obw'omutima gy'oli, era okuumye omukwano gwo ogw'amaanyi bwe wasalawo okuba nga otuuza nze omwana we ku Namulondo ye olunaku olwaleero. Era kaakano, Ayi Mukama, gw'ofudde omuweerezaawo kabaka mu kifo kya Dawudi kitange, newankubadde omuweerezaawo akyali muto, nga simayidde ddala ngeri ya kuyingira oba kufuluma. Omuweerezaawo ali mu masekkati g'abantu abo be walonda, abantu abangi nnyo abatabalika. Wa omuweerezaawo okutegeera okwendowooza okufuga obulungi mu kwawula okumanya obulungi n'obubi, kubanga ani asobola ofuga abantu bano abangi. Olw'ekkumi, Bayibuli eraga mu lw'ekkumi nti awo ebigambo ebyo ne bisanyusa Mukama, kubanga Sulimaani asabye ekyo. Katonda n'amugamba nti kubanga osabye kino, so teweesabidde kuwangaala, so teweesabidde bugagga, so teweesabidde bulamu bw'abalabe bo, naye weesabidde obutegeevu, okwawula emisango. Laba, nkoze ng'ekigambo kyo bwe kiri. Laba, nkuwadde omutima omugezigezi era omutegeevu, obutabangawo akwenkana okusooka gwe, so n'oluvannyuma lwo tewali golokokawo akwenkana. Olw'ekumi-n'esatu. Era nkuwadde n'ebyo by'otasabye, obugagga n'ekitiibwa, obutabangawo mu bakabaka n'omu akwenkana ennaku zo zonna. So awo era olabira ddala nti Katonda waffe, Sulimaani okusaba kwe kwali ku nsonga ndala nnyo, naye Katonda waffe akola n'okusukkuluma ebyo bye tulowooza. Era nzijukizibwa bulungi bw'oba osomye Matayo 6:8, naye eraga nti bw'oba otandika essaala, yingira mu kifo ekyekusifu, tobeera nga bano Abafalisaayo abaagala okulabibwa abantu abangi, era toddingana kino ne kiri, kubanga Mukama Katonda wo amanyi ne byeta nga tonnamusaba. Nti ensonga ya Pawulo eggukira ddala bulungi nti Katonda waffe y'ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba. Mufunze kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera nti ne gye tuyita essaala yaffe ey'amaanyi ennyo, bw'ogigereeganya ku busobozi bwa Katonda, mu kuba nti ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba ne bye tulowooza,
essaala yaffe esobola okuloosebwa nti y'amaanyi ebeera ssaala nnaku nnyo, essaala ennaku ennyo, nti Katonda ayinza bingi ebisukkuluma ku kulowooza kwaffe n'okutegeera. Mu ekyo kye tulina okuba nga tutegeera nti Pawulo bwe yagenda mu maaso n'okuggalawo essaala gye yali atandise mu kwebaza n'okutendereza n'okuwaayo okwebaza, olabira nti teyasonga busonzi ku maanyi ga Katonda mu kuba nti ayinza nnyo okukola n'okusingira ddala ebyo bye tusaba n'okulowooza. N'ate mu bigambo ebyo tulabira nti Pawulo ate era atuddizaamu ddala amaanyi obutatyanga kubeera nga tusaba Mukama Katonda affe, kubanga teriiyo kimulema bw'asunga ku maanyi ge, kulaga nti bino mbibasabidde naye tebibaziiza kubeera nga mumusaba n'ebintu ebirala nga bya mugaso eri obulamu bwammwe. Naye era mu byonna osobola okizuula nti bw'olaba essaala zino zetulaba mu Bayibuli zaawukana nnyo n'essaala olunaku olwaleero ze tuyina. Essaala esinga olunaku olwaleero zitunuulira okufuna kino okufuna kiri, ebintu eby'ensi eno. Naye abantu kye tulina okuba nga tutegeera ffenna nti mu maaso ga Katonda obulamu bwaffe obw'okweyawula ku kibi bwa mugaso nnyo. Essaala yaffe ey'okweyawula ku kibi ya mugaso nnyo era nkulu nnyo mu maaso ga Katonda osinga ffe ogamba nti njagala nfune buno obugagga, njagala nfune buli, ebyo byonna Katonda bwe kiba mu kwagala kwe tewali kisobola mubulemesa kubanga abitutuusaako. Naye obulamu obw'obutuukirivu kikulu nnyo mu maaso ga Katonda, kubanga kirigasa ki omuntu okulya ensi yonna naye n'afiirwa emmeeme ye. So tulina otegeera nti bye twetaaga okukozesa mu lunaku Katonda asobola obitugabira, bye twetaaga okuba nga tubeerawo asobola obituwa. Naye ekisingira ddala obukulu kwe kubanga tukulira ddala mu nkolagana yaffe naye mu kweyawula kwaffe eri obulamu obw'ekibi. Ne Pawulo agattako ng'alaga nti wano nga amaanyi bwe gali agakolera mu ffe. Amaanyi ago si malala ge maanyi ge gamu ge tulaba mu Befeso 1:19-2 ge yakozesa Mukama Katonda waffe ng'azuukiza Mukama waffe Yesu Kristo okuva mu bafu. Amaanyi ge gamu Katonda waffe ge yakozesa bwe yali atutuuza mu bifo eby'omu ggulu wamu ne Kristo Yesu, Befeso 2:6. Amaanyi ge gamu Peetero 5:5 Katonda waffe g'akozesa otukuuma nga tukyali balokole, nga tekisobola tunyakula. Amaanyi ge gamu ago Katonda waffe g'akozesa okuba nga atuwa obuvumu ne tuguma masekati g'okubonaabona, Timoseewo 2:8. So ebyo bikulu byakuba nga tukola tutya nga tutegeera nti amaanyi agali mu ffe si maanyi gaffe, maanyi ga Katonda, era yagatulekamu ge gatuwanirira paka olunaku luli lw'anaayita nze naawe. So kikulu nnyo ekyo kyakubanga tutegeera. Waliwo abalowooza obubi nga balowooza ti amaanyi gano agoogerwako ge maanyi ge tulinako obuyinza nga tusobola okumala galagira eri embeera ne zivaawo. Katonda yennyini bwe yamanyidde ddala amaanyi ago engeri gy'asobola ogakozesaamu okubanga atuukiriza ekyo kyonna kyagala otuukiriza mu bulamu bwaffe. Mu 2:1 eraga nti aweebwenga ekitiibwa. Akakulu ka kutegeera nti ojja kizuula nti okwebaza, okutendereza n'okwebaza Pawulo kwakola kugenda eri oyo yekka ow'amaanyi, ayinza byonna, ensibuko ya byonna, awanirira byonna. Baluumi 11:36 enywereza ddala ensonga eyo nayo y'emu ng'ensonga kwoyo yekka ensibuko y'ebintu byonna, nti mu kuba nti Katonda waffe wa kitiibwa, ensonga lwaki agwanidde okuweebwa ekitiibwa kyonna, nga tutunuulira omulimo gwe ogw'ekisa gwe yakola mu bulamu bwaffe, nga akwata ffe abaali baafiira mu bibi byaffe n'atufuula abalamu. Tuba tugwanidde kuba nga tuyimusa amaloboozi gaffe gy'ali kutendereza ne mu kwebaza olw'omulimo ogw'omusufu gwe yagenda mu maaso n'okuba nga akola ki atukolera. So kikulu nnyo ffe okutegeera nti obuvunaanyizibwa oba engeri yaffe ey'okutambula ng'Abakristaayo tugwanidde okutambula n'ekigendererwa eky'okuwa Katonda waffe ekitiibwa.
okubanga tumwa ekitiibwa ebbanga lyonna. Bwe tugamba okumuwa ekitiibwa kitegeeza nti mu byonna bye tukola Bakolinso 10:31 okubanga tumutendereza, tumusinza. Bye tukola birina okuba nga bisinza, nga bitendereza, nga byebaza Mukama Katonda waffe. Kyekigendererwa ekikulu. Lwaki? The chief end of every man. Lwaki? Ekigendererwa ekikulu ekya buli muntu yenna kubanga tuwanga Mukama Katonda waffe ekitiibwa n'okumunyumirwa emirembe n'emirembe. Tetuliwo ku lwaffe, tuliwo ku lulwe okubanga tumutendereza kuba tuli bitonde bye. Ye tatusinza, ffe abamusinza. Bw'agamba mu kkanisa ategeeza abo bonna abaagulibwa, abaaweebwa Mukama waffe Yesu Kristo nga n'emisingi gy'ensi teginnaba kubaawo, ate abo Kristo be yagula n'omusaayi gwe, ate era be bamu abo abaayitibwa okuva mu kizikiza ne baleetebwa mu bwakabaka obw'ekitangaala obw'Omwana wa Katonda. Abo bagwanidde okubeera nga bamusinza, abo tuyita ekkanisa, Abayudaaya n'Abamawanga abaatabaganyizibwa nga bwe tule mu ssuula zino zonna esatu, esooka, ey'okubiri n'eyokusatu, nga zinyweza omulimu omukulu Katonda ffe gwe yatukolera. So ate ekirala ky'agattako bagamba ne mu Kristo, ekitegeeza nti okutendereza kwaffe n'okwebaza kwaffe, Pawulo bw'akozesa enjogera eyo mu Kristo agiddiŋŋanye emirundi mingi mu kitabo kino, ng'ensonga gy'anyweza yatulagira ddala nti tewaliwo kwebaza kwonna oba kutendereza kwonna kusobola kukkirizibwa eri Mukama Katonda waffe wabula okuyita mu Kristo Yesu. Lwaki? Timoseewo 2:5 tugamba nti Kristo ye mutabaganya wakati wa Katonda n'abantu. So tetulina mutabaganya yenna. Essaala yonna ekolebwa nga tekolebwa okuyita mu linnya erya Kristo Yesu Kristo, nga teyeesigamye ku mulimu Mukama waffe Yesu Kristo gwe yakola n'amaliriza, eyo tebeera ssaala ekkirizibwa mu maaso ga Mukama Katonda waffe. Ensonga ne lwaki Befeso 3:11 twaga nti byonna Katonda byateesa edda ng'ensi tennabawo, byonna abituukiriza okuyita mu Kristo Yesu. Wabula ate era egattako n'egamba nti okutuusa emirembe n'emirembe. Bayibuli esonga ku buwanvu obwa kino ekintu ekiyitibwa okutendereza n'okwebaza nti kigenda kubeera nga kibawo bbanga ki? Emirembe n'emirembe. Era bwe yanukula ng'egamba nti amiina, tegeeza nti ekkanisa eri mu nsonga y'emu ey'okukkiriza nti ekyo kibeere bwe kityo. Agwanidde okusinzibwa mu mirembe gino n'emirembe gyonna egigenda okubeera nga gikola gitya? Agijja. So abatukuvu tumusinza wano ku nsi, ne bwe tuliba tugenze mu ggulu tugenda musinza emirembe n'emirembe. So Katonda ffe nga bw'ali ow'ekisa, tujja kubanga tutandikira wano okubanga tulaba ekitundu ekyokubiri ky'ekitabo eky'Abefeso, kubanga ekitabo ekyo kigabanyizibwamu emirundi ebiri, essuula esooka 3 n'essuula esembayo 3. So esooka 3 olw'ekisa kya Katonda tuzitambudde era tugenze mu maaso n'okutegeera obukulu obw'ensonga kaakano omwaka gumu n'emyezi 3 nga tusima. So nzikiriza nti Katonda alina bingi byakusomeseza nga bw'ansomeseza era nkyagenda ddala maaso n'okuyiga, era bw'anaabakkiriza tunaatandikira wano ate n'okuba nga tutambula olugendo olulala olw'essuula ey'okuna, ey'okutaano n'ey'omukaaga, tutegeere kaakano biki ebitusuubirwamu ng'olwo tumaze okuba nga tukoleddwa obulungi buno bwonna bye tulabye mu ssuula esooka 3. So gwena atatwalanga ddala kubanga obeera nga ofuuka ekitundu ku ttiimu ey'abo abayimirira n'omulimu gw'obuweereza buno, nkusaba mukwano bwe kibeera nga kiri nti olina bingi naawe by'oli okuganyulwa mu masomo gano ge tukola mu buweereza bwaffe, tukusaba obeeko engeri naawe gye weekolamu omulimu ey'okubeera nga otandika okuba nga obaako ekintu ky'ogamba nti nange naaweereza ne kino wamu ne bano abantu, tujja kuba nga tukola tutya? Tukisiimira ddala. Saba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.